بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تنا مجفق واشتوى الله سبحانه وتعالى بينجاني من سبب الدير بكى صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه burgada bitiibwa mbaniriza musomo gwaffe gwe tunnyonnyoleramu ekitontome kyaffe kya manzumatul muqaddima fima yajibu ala qari'i alqur'ani an ya'lama ekya sheikhul qurra seeka w'abasomi ba qur'ani bonna imam ibn jazari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a nga tunnyonnyola ekitontome ekyo nga tukozesa olwannyonnyola ye Sheikhul Islam Sheikh Zakaria al-Ansari mu kitabo kye yannyonnyoleramu ekitontome ekyo ekitabo kye yatuuma ad-daqa'iqul muhkama fi sharhi al-muqaddima. Era nga twatandika omulimu ogwo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bene nga atuwa tawfiq n'okubeera nga atuwa obusobozi okubeera nga omulimu ogwo tuguggusa tubeere nga tugumalirizayo, Allahumma amin. Nga insha Allah ku mulundi ogwakulembera twatunulira ku bismillahir rahmanir rahim Sheikh gye yatandisa nayo manvuma ye newankubadde mu kitabo oba mu nusakha ezimu mu copies ezimu teyawandiikibwa nga yawandiikibwa nga nnamba emu esookera ddala leero gye tugenda okutandika nayo biithnillah. Agamba Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi mu kitabo kye manzumatul muqaddima oba mu kitontome kye manzumatul muqaddima agamba nti yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammadu ibnul Jazari ash-Shafi'i. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. tugenda kusooka tuvunulemu olunyiriri olwo mu bufunze mu Luganda, tuluvunulemu mu Luganda, oluvannyuma tunnyonnyole ennyinyonnyola Imam Sheikhul Islam Zakaria gye yalunnyonnyolamu. Yatandika ekitontome Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi olunyiriri olusooka ng'agamba yaqulu raji, agamba oyo ayina okusuubira, afwi eri omulezi we okumusonyiwa oba okusonyibwa. Yaqulu raji, agamba oyo ayina okusuubira, afwin okusonyibwa, rabbin omulezi we Allah, sami'in awulira oba ayanukula edduwa. Muhammadu ani asuubira oba ani oyo agamba ayina okusuubira, ye Muhammadu, ye Muhammadi ibn al-Jazari mutabani wa Jazari ash-Shafi'i, ali ku nkola ya Imam Shafi'i, ali ku madhhabu gani ga Imam Shafi'i. Lwe lunyiriri olwo mu kuluvunula mbufunze nti agamba oyo ayina essuubi ly'okusonyibwa omulezi we Allah, oyo awulira ayanukula edduwa nga ayina okusoba oba essuubi okusonyibwa, ng'ani agamba ani ayina essuubi ayogera ebigambo ebino, ye Muhammadi ibn Jazari ash-Shafi'i, ye Muhammadi mutabani wa Jazari Shafi'i. Kwe kuvunula okwo mu Luganda okufunze. Then Imam Sheikh Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi navunula bwati nagamba nti yaqulu raji afwi rabbin ay mu'amminin safhi malikin, agamba Imamu Ibn Jazari kyeyali ategeeza nti yaqulu raji afwi rabbin. Ffe tumaze okuvunula mu Luganda kitegeeza nti olina ekifaananyi, bino bye tukuvunulira olwedde olina kati ekifaananyi ky'otambulirako. Agamba nti kyali Imam Ibn Jazari kyeyali ategeeza, yali ategeeza nti mu'ammirin ayina okusuubira essuubi, safha ery'omusonyi oba essuubi ly'okusonyibwa, malikin oyo omufuzi, oyo kabaka wa buli kintu,
oyo nanyini wa buli kimu, kabaka w'olunaku lw'enkomerero, kabaka w'abantu, omufuzi w'abantu, Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Jazari kyali ategeeza yali alina okusuubira okusonyibwa eri omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekigambo yaqulu raji, ategeeza agamba. Olaba Imam Ibn Jazari teyagamba qala raji, yaga yaqulu. Kibeere nga kibeerawo oba mu kiseera kiri bwe yali awandiika yaqulu, kubanga yaqulu fi'lu mudari, kikolwa kya buliwo. Yaqulu fi'lu mudari. Ate af'alun mudari, ebikolwa byonna eby'obuliwo bye tuyita present tense, bigenda bikola ki? Bigenda bibeerezaamu, tubiyita af'alun ebikola ki? Alhaliya naye nga bikola istimrar, bikola ki? Byebeereza, bigenda bisigalira biddingana. Amakulu nti yali ategeeza nti hatta n'olunaku lw'enkomerero, paka ku lunaku lw'enkomerero ekitontome kino tujja kusoma nga tugamba nti yaqulu agamba, yagamba dda naye asigala agamba kubanga we yali awandiikira yali agamba, era yakozesa aŋŋamba abeere nga osanga buli anaawuliranga ebigambo by'okwegayirira kwa Imam Ibn Jazari eri Allah subhanahu wa ta'ala, abeere nga naye amusabirako Allah abeere nga akola ki? Nga amusonyiwa. Tuvulaga nti yaqulu raji, asuubira. Ekigambo raji min arraja, kwe kubeera n'essuubi. Arraja kwe kubeera ng'osuubira, oba ntegeeka. Naye waliwo enjawulo wakati wa raja ne tamanna. Waliwo omuntu okubeera nga asuubira, ayina raja, nga Allah waga nti faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan. Faman kana yarju, omuntu yenna ayina okusuubira. Essuubi eryo nga lisobola okuhappeninga lyessuubi kye bayita raja. Raja kwe kubeera n'essuubi eri ekintu ekisoboka okubeerawo. Omuntu yenna ayina essuubi okubeera nga agenda kusisinkana Allah, ng'era kijja kusoboka okubeerawo okusinkana Allah, abeere nga akola emirimu emirungi. So arraja, omuntu kwe kubeera n'essuubi ku bintu ebisoboka. Wabula ate attamanna ye muntu okubeera nga yeegomba okubeera nga afuna ekintu naye ng'ekintu ekyo mustahilu lwuqu', nga tekisobola kubeerawo. Okitegeera? Ng'omuntu asobola okubeera n'ettamanna okubeera nga yeegomba. Tuvula Allah wali yatuga nti wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Wala tatamannaw, temwegombanga ebintu Allah byawadde munno. Akitegete mu suratu Nisa Allah yakozesa tamanna kubanga Allah kyawadde munno tesobola kumuvaako ate nekidda kuggwe. Aba kimuwadde, tulina okukkiriza nti Allah ekyengere ekyo yakiwadde budala. Wala tatamannaw ma faddala Allah. Allah waba asitudde omusajja muleke, lwaki omulwanisa okumuggyako? Teweegomba. Eyo tamanna mbi, si nnungi. Kitegete aba omuntu okubeera nga yeegomba okubeera w'okwekintu ekitasoboka kubeerawo nga mustahil. Era tamanna tukozesa bwe tuba ng'omuntu yeegomba olwegomba olutali tuufu olutali lulungi, akozesa laita. Kitegete tuvula omutontomi omu mu makulu g'ekitontome kye yaga nti laita zamanu yaud, oba laita shabab yaud, senga obuvubuka ashabu yaud, senga obuvubuka bukomawo. Oba obudde senga obudde busobola okudda emabega, obudde bugenda mu maaso. Omuntu asobola okudda obuto okaddiye, osobola okudda obuvubuka mustahil. Naye nga yeegomba adde obuvubuka, anyumize obuvubuka obwo obukadde kye bumukoze. Obukadde nga bumazeeko emirembe, obuvubuka nga twalina amaanyi kati tukyalina amaanyi. Akozesa ki? Laita. Kyova mu Qur'ani wonna wolabira ya laitani biba biwoowe. Ya laitani kuntu turaba, ya laitani, ya laitaha kanat qadi, ya laitaha, ya laitani qaddamtu li hayati, ya laitani, biwoobe laita biwoobe naye nga tebikyagasa. Muntu akoowola Allah nange senga nfuuka ettaka ay Allah nga alaba embeera ekaayi, ya laitani qaddamtu li hayati, nga zinsanze nga senga nnakulembeza obulamu bwensi, obulamu buno nembukulembeza nembeera nga nsaala obwendimu olwaleero obulamu buno, naye naddamu kubeera nga mbuvuluga nesibukoleramu bulamu buli obwenkomerero. Abeere nga mu laita yatamanna naye nga tewakyali ki? Tewakyali gezi lyonna. Kye bayita attamanna. Naye ate arraja
kwe kubeera ng'olina essuubi ku kintu ekisobola okubeera nga kikola ki nga kihapeninga nga kibeerawo. Yenjawulo wakati w'ebigambo ebyo ebiri. Ebiseera ebisinga tubikozesa nnyo. Olinaga ati atamanna an ashtari asayara, atamanna nsuubira okukola ki senga ngula emmotoka, kitegeeza nti tosobola gigula. Naye senga obadde n'essuubi nti ojja gigula ogamba nti arju. Oba ntegereka tukozese nnyo arraja okusinga okozesa tamanna. Tamanna tekozesebwa mu bintu birungi oba mu bintu ebyo ebisoboka okubeerawo. Arraja yekozesebwa ku bintu ebibeerawo. Kivula nti yaqulu raji, agamba oyo alina okusuubira, kubanga akimanyi nti okusonyiwa kw'omulezi we Allah kusobola okukola ki okubeerawo. Afwin, afwi kwe kusonyibwa. Al-afu kwe kusonyibwa. Teri muntu asinga bbeeyi nga muntu Allah gwawadde kusonyibwa, gwawadde afu. Kyova mama waffe Aisha radiyallahu ta'ala anha bwe yabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya Rasulallah, olaba otya senga mba nkwasizza ekiro kya Laylatul Qadri? Ekiro kya Laylatul Qadri ekyo njogereremu bigambo ki? Ekiro kya Laylatul Qadri ffenna tumanyi obukulu bwakyo, obunene bwakyo, naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuwadduwa ki? Bigambo ki byamugamba? Yamugamba nti gamba mu kibanga kikusiŋŋaanye, ng'okisiŋŋaanye ekiro ekyo, gamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Olaba kusoba afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ay Allah gwe musonyi, oyagala nnyo okusonyiwa, nsonyiwa. Al-afu ffenna tulwanirira kusonyiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyovula yakikulembeza naga ati afwi, asuubira okusonyibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, waliwo enjawulo ya al-afu was-safh, okusonyiwa n'okwesonyiwa. Allah mu Qur'ani ebigambo byabireeta nga bibiri mu aya nnyingi eziwerako. Falyafu walyasfahu, falyafu musonyiwe oba basonyiwe, walyasfahu ate beesonyiwe. Allah agamba tusonyiwe ate twesonyiwe, byanjawulo. Al-afu omuntu okubeera nga nkusonyiye. Osobola okujja n'onnakuwaza oba n'okola ekintu ekibi n'ojja ne weetonda nengamba nkusonyiye. Al-afu ne sikubonereza ne sikukola kibonerezo kyonna nenga nti ki nkusonyiye, kibayita afu. Naye nga mu mutima mukyali mukali, musajja oyo n'akola ekintu ekyo, musajja oyo teyandibadde oyo, awo oba osonyiye yes, naye nga ku mutima kikyakuliko. Naye kaakati wozzaako safu ne weesonyiwa, omusiraamu n'omusiŋŋaana nga wallahi yakola ekintu kinene naye nga tokyajjukira ne kye yakola, nga tokyajjukira kye yakola, kubanga wamusonyiwa ate n'okola ki n'omwesonyiwa, kye bayita as-safu. Kyo ebintu ebyo bibiri tulina okubeera nga tukola ki nga tubeera nabyo bibiri, al-afu was-safu. Kati asaba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe al-afu. Tayib, rabbin omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala, sami'in oyo Allah subhanahu wa ta'ala awulira oba ayanukula edduwa. Sami'in oyo Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula oba akola ki awulira edduwa. Ekigambo sami'in kisobola okutegeeza awulira, naye ate si kyekyokka, kisobola okutegeeza era akola ki ayanukula. Temulaba Nabbi Ismaila ayitibwa Ismaila, erinnya Ismaila liva mu bigambo bibiri, isma ekitegeeza okukola ki okwanukula, ira okwa Katonda, okwanukula kwa Katonda, kubanga Ismaila yali dduwa ya Ibrahimu. Ibrahimu yasaba Allah amuwe omwana, Allah n'ayanukula n'amuwa ki Ismaila. Kati Ismaila n'atuumibwa okwanukulwa kwani kwa Katonda. Era nga bwe tubeera mu swala, omuntu n'agenda ku rukuu ne tugamba subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tuba tutendereza Allah wa bihamdihi n'amatendo ge. Omuntu wava ku sujudu ku rukuu ku mavivi n'agamba rabbana lakal hamdu, waba avayo agamba sami'a Allahu liman hamida. Si kye kigambo kyagamba sami'a Allahu liman hamida, awulidde ayanukudde Allah oyo aba akoze eki, aba amutendereza, ayanukudde Allah, kubanga tubadde wali ku rukuu nga tutendereza Allah. Kati wano n'ovayo nga nti ayanukudde Allah subhanahu wa ta'ala, oyo abadde akola ki, oyo abadde amutendereza. Olaba tuba twongerezako ne tugamba nti rabbana netugamba nti rabbana lakal hamdu, ne tumwebaza Allah nannyini matendo amajuvu okubeera nga akoze ki
nga twanukudde. So ekigambo sami'i kisobola okutegeeza yani oyo akola ki oyo Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula edduwa istijaba bantegereka. Tayib, taban rabbi malik omulezi wange Allah omufuzi anfuga subhanahu wa ta'ala. Kati wata Imam Ibn Jazari ebigambo bye mu kitontome yatandika nga agamba yegayirira nga ino essuubi eri okusonyibwa ate eyo yonna yonna kitegeeza nti baddu ba Allah omuntu yenna yenna abeera wakati w'okubeera nga asuubira n'obutasuubira. Omuntu abeera wakati wa raja okusuubira wabula tetubeera mu mbeera ya kubeera nga tukakasa. Teweyingizanga jjana noga nti nze jjana yaggwa abadan. Beera nga lubeerera oyina essuubi nti Allah ajja kumpa ejjana. Kikusigazaamu okutya Allah nobeera nga gantya nkyayina wamma wenkyayina obuki nkyayina wenkyayina obuzibuzibu kannongoose. Wakitegedde obeera awo ng'oliawo wakati toyina like toli complete toyina suubi oba toyina kukakasa kwankomeredde nti gwe buli kimu kyaggwa. Si ye mukkiriza. Mukkiriza abeera ku khaif, abeera baina alkhawf warraja, abeera mu kutya n'okusuubira Allah. Khawf daiman paka wanayingira ejjana, wabula siga nti nze buli kimu kyatereera afe abatereera si nkola yaki, si nkola yabakkiriza. Tayib, ovula nti yalina okusuubira Imam Ibn Jazari okusaasira okwe omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, sami'in Imam Sheikh Zakaria al-Ansari nagamba nti lirajaihi wa ghayrihi. Sami'i yani awulira oba yanukula oyo amuyinamu essuubi oba alina okusuubira okubeera nga amuwulira oba nga amwanukula wa ghayrihi n'atamuyinamu ssuubi. Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula era awulira. Oyo alina essuubi eri Allah n'atalina ssuubi eri Allah, bonna Allah abawulira. Kitegedde kyava agamba kyategeeza ano nti lirajaihi wa ghayrihi. Eri omuntu yenna yenna alina essuubi eri Allah n'abaako byalajana eri Allah, Allah amuwulira era amwanukula. N'oyo atalina ssuubi, waliwo abantu abamu ng'agamba nti nze essuubi lyaggwamu, era nabo Allah akola ki? Abawulira era nabo abanukula. Kyovula tulongoose okulowooza kwaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lubeerera tumulowoleze ki birungi. Naga nti fayujibuhu lima rajahu, era Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula oyo omuntu ayina okusuubira okulungi eri Allah n'akola ki? N'amwanukula. Bw'obanga olina okusuubira eri Allah ti agenda kweyingiza omuliro, weegendereze wandiguyingira. Naye buli wobeera n'okusuubira nti Allah ajja kukusonyiwa, ajja kuyingiza ejjana, walillahi alhamdu, okusuubira okwo kulungi, era beera nako oyongerezeeko kola ki? Okola emirimu emirungi. Kubanga omuntu asuubira nti Allah ajja kunsonyiwa nga takola tawuba, takola mirimu mirungi, ekyo abazzeeyo mu tamanna. Wayulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Abamu amali bugayaavu butafaayo ng'alina essuubi bbi. Waliwo omuntu okulowooza ng'alowooza nti ajja kufuna ekintu naye nga takikoleredde. Tuva Allah ga laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab. Okwo okulowooza kwammwe n'okulowooza kwa bannannyini ebitabo nti simanyi bo bamujjana bikoze bitya. Man ya'mal su'a yujza bih, anaakola ekibi bonna ajja kifuna. Toddaawo neweejalabya n'okola ebyonoono nga golowooza nti wa Allah ajja kunsonyiwa ghafurur rahim. Yes, beera ne raja naye ng'okola tawuba ng'olongoosa. Tayib, wabula si kubeera na tamanna. Tukategedde. Tayib. Then n'agamba nti Muhammadu, ekigambo kiri Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi kyagamba nti yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammadun. Then Imam Sheikh Zakaria n'agamba nti Muhammadu kyali ategeeza nti atfu bayan. Nasooka tunyonyola nti Muhammadu atfu bayanin. Bino kati biri mu lulimi Oluwarabu, tetujja kugaziwa nnyo eyo kubanga waliwo mu lulimi Oluwarabu kye bayita atfu bayan. Waliwo kye bayita n'agamba nti ala raji au badalun minhu, oba n'agamba nti Muhammadu either oba kubuuza i'rabu ya Muhammad ogamba either Muhammadu atfu bayanin oba badal.
kati Muhammadu atfu bayani ategeeza ati mufunze mu lulimi Oluganda. Atfu bayani yani okuyungibwako kw'okunnyonnyola. Atfu kwe kuyunga kw'okunnyonnyola. Amakulu Sheikhu oba Imam Jazari yagamba nti agamba oyo asuubira okusonyibwa eri omulezi we Allah awulira ayanukula ennyo, ayanukula edduwa. Ani oli yeebuuza nti ani oyo asuubira, ani oyo alina essuubi? Kati deni bayita eddako olunyiriri oluddako ne lugamba nti Muhammadu ye Muhammadi. Oba mukategere kye bayita atfu bayani, kwongerako okunnyonnyola. So nga musajja yazze musajja munene, twebuuza musajja kyoyo noga nti budala. Oba okoze ki? Atfu bayani oba omunnyonnyodde. Oba n'agamba nti au badalu minhu, Muhammad sobola okujja nga badal kitegeeza okukyusa, okuwaanyisiganya. Nojjawo kino n'oteekawo kino, kye bayita ibdal. Nojjawo kino n'oteekawo ekirala. Kati mu lulimi Oluwarabu tulina badali naye erimu emiteeko mingiko, tetujja kweyingirayo nnyo. Naye agamba nti wano ekigambo badali mirraji, yani yajjawo ekigambo Muhammadu n'akiteeka eno n'akiteeka mu sentence eddako oba mu lunyiriri oluddako, then wali ewabadde Muhammad n'ateekawo raji, kyagamba nti badalu minhu. Amakulu osobola okugamba yaqulu Muhammadu afwa rabbi sami'i, yaqulu Muhammadi oba Muhammadu afwi rabbi sami'i. Agamba Muhammadi asaba kusonyibwa eri omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala. Ekifo ky'okugamba nti yaqulu Muhammad naga nti yaqulu raji, nasawo raji, kyovula nti agambe nti au badalu minhu. Oba kategerekese ebyo mulimi Oluwarabu osobola okubitegeera. Then Al-Jazari kyagamba nti Jazari nisbatu ila Jazirati ibn Umar. Twalaba mu manya ga Sheikhu Muhammad bin Idris bin Yusuf al-ma'ruf bibib al-Jazari. Yamanyikibwa nnyo n'erinnya lya Ibn Jazari. Ne tugamba nti Al-Jazari mu misomo gyaffe egyakulembera kaali kazinga nisbatan ila Jazirati ibn Umar. Kaali kazinga akazimbibwa bajjajjaabe oba jjajjaawe ayitibwa Umaru ibn Umar radiyallahu anhum. Naye nga Ibn Umar oyo si sahaba. Ono Ibn Umar mulala, si sahaba oli Abdullah ibn Umar, ono mulala. Tayib. Naga nti akazinga ako yakazimbawa, akazinga ake yakatandikawo Ibn Umar. Kakati akazinga ako kali mu biladi al-mashriqi. Oba ategereka mu bitundu by'ebuvanjuba nga bwe twalaba Damashq, biladi al-mashriq. Naam. Kakati Imam nagamba nti Ash-Shafi'i Muhammad ibn al-Jazari, Ibn Jazari tukirabye nti kazinga akali Damashqi akabajjajjabe bajjajjabe ke batandika, bajjajjaba Ibn Jazari ke batandikawo, jajjawe ayitibwa Ibn Umar. Tayib. Then nagamba nti ate ekigambo Imam kyeyongerako Imam Jazari nti Ash-Shafi'i Muhammad ibn al-Jazari. Ash-Shafi'i, Shafi'i madhhabu Imam Shafi'i nisbatan ila Shafi'i imamu al-a'imma. Omategereka imamu omu kuba imamu abana gwe tulina ayitibwa Imam Shafi'i, kubanga yali nkola y'abamanyi waliwo yali ku madhhabu yagetuumanga ti nze ndi ku madhhabu ga Imam Shafi'i, ndi ku madhhabu ga Imam ani bwe batyo imamu. Kati ne Sheikh Ibn Jazari yali ku madhhabu ga Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Tayib. Wa sultani al-umma, yali amanyikiddwa nnyo nga kabaka wa umma eno Imam Muhammad Idris al-Shafi. Yali amanyikiddwa nnyo Muhammad Idris al-Shafi rahmatullahi alayhi radiyallahu ta'ala anhu, amanyikiddwa nnyo omu ku mpaji za umma eno. Amannya ge ye Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Uthman ibn Shafi'i ibn Sa'ibi ibn Ubaydi ibn Abdi Yazidi ibn Hashimi ibn Abdi al-Muttalibi ibn Abdi Manafi jaddi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Olulyo lwa Imam Shafi'i lugendera ddala paka ne luyingira mu bajjajja bannabbi. Jajja wa nabbi ayitibwa ni Abdu Manafi. Mantegereka luyingirira ddala mu lulyo lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ne lugatta ne jajja wa nabbi sallallahu ayitibwa ni Abdu Manafi.
kitegeeza nti yoyo Imaamu Shafii rahmatullahi alayhi. Kati Imaamu Ibn Jazari yali ku madhhabu ga Imaamu ani